Kadama TV ngenda kukuleetera leero Kadama Kachapizo eyeegulidde erinnya ery'okubeera nga ayogera ensonga ebimbeera ku mutima, agyogera ku speed esingako ey'ekizungirizi. Kati Kachapizo leero agamba bw'ati: ayagala nnyo okwogera ku kintu ekyo ssente ze basukuma ne bazibasala. Basukuma ssente ne bazibasala ate ne babasala nnyo. Ne ssente za karantini agamba nti omusolo guno gwe mubadde mubaggyako, lwaki temukozesa ssente ezo ne mubeera nga mukola ki? Nga musasula karantini. So ye agamba tewali kusasula karantini ate n'omusolo mugukendeezeeko. Ye agamba musasuza mutya omusolo? Omusolo gwe gumu omuntu ali e UK, US, Sweden, ssente z'asukuma ne mumusala omusolo gwe gumu n'ogwa Kadaama akola obusente obutono. Ye agamba mutunuulire ku kintu ky'abakadaama bano mubasalenga omusolo mutono ate n'omusolo gwe musaze mubeere nga muterekako ogw'okubayamba. Mulina okuterekako ssente entono ez'okubayamba nti bw'aba agudde ku kizibu mujje ku musolo, bw'aba karantini zizzeewo nga zino naye era mujje ku musolo, bwe wabeerawo Kadaama yenna atasobola kuva mu nsi eyo oba omulwadde mujje ku musolo ogwo mubeere nga mumukomyawo wano mumujjanjabe. Kuba babboosi Abawarabu contract zisayiningibwa nti be balina okujjanjaba Bakadaama naye mbabuulira tebakola ki? Tebabajjanjaba. Baba bipanado naye boosi kasita alaba nga obulwadde bw'omwana bugenze mu bbeeyi enneneko, nkulayirira tateekayo ssente ezo. Kyova olaba nga Bakadaama balwala nnyo ne bafiira mu biyumba. Boosi ono agamba nze nkwata ntya ssente zange ne nzijjanjaba ono? Ekyo ky'obula nokirabira ku gundi ku bakozi b'e Uganda. Omukozi ayinza okujja e Uganda n'ajja okukola owantu n'atandika okukola naye n'ageza n'alwala obulwadde obusukka mu mitwalo 5 ne emitwalo 5, mitwalo 20, mitwalo 15. Boosi wajja mugamba sooka ogendeko ewammwe bakujjanjabe then okomewo. Kati nabano abantu kye bakola, kuba ne Uganda olwedi tukikola nti omukozi ajja kgenda okujja eba n'agamba nti ate tumusanzeemu aniya, ojja gamba nze sijja kulongoosa aniya, sooka oddeko ewammwe bw'onootereera ojja kukomawo. So njagala ebintu bino tubitunuulire naye nga tubitunuulira mu ango y'emu nti no wane Uganda ng'oba obadde n'omukozi n'ajja nga alina obulwadde oba bwa miliyoni nga 2 ogenda ziteekamu. Kati kye kimu n'eri gavumenti kye njagala mulabe nti Kadaama okugamba nti bana nalwadde obulwadde buno bwe nalwadde bwetaagisa kulongoosa, boosi Omwarabu tagenda kuteekamu ssente za kumulongoosa, tajja ziteekamu. Nti miliyoni 10 mumanyi nti obujjanjabi bwe bwa bbeeyi. Bayinza omusangamu ekirwadde nga kya miliyoni 10, kya miliyoni 20 okubeera nga bamulongoosa. Yalwadde ensigo, ekitegeera, yalwadde ekiwo, yalwadde ekibumba. Naye ng'ate oyo Kadaama yali badde akomawo wano e Uganda n'ajjanjabibwa. So ngamba nti ku musolo ogwo gwe babeera nga bawaayo mugezeeko okulaba ng'ate mubaterekerako. Muve mu bino eba NSSF. NSSF maasigenda gifuna nga nfudde. Mba njagala naye ekole nga nkyali mulamu. Saagala nfa ate mugiwe. Ekitegeera oba nsimanyi maze okukola nti ne muzimpa nga maze retirement yange etuuse. Musooke mumpe ssente ezo nejjanjabise ntuuke ku myaka egyo gye mwagala okubeera nga nditayalinga mumpe ssente zange. So kambe Kadaama Kachapizo leero akazinda tekabadde kange yabannyonnyolera engeri gy'agirabamu. Ogambe kuba banka kwasubira ezo banka zonna zizondoza go zinako obuvunaanyizibwa za gavumenti. Kola ekintu kimu banka obagambe n'osindika akakadde ne bakusala wakati, n'osindika obukadde buna akakadde kalamba konna ne bakakacculira wakati n'obanga gwe tofunyeemu n'owulira nga ssente zo zigendedde busa. Banka kyetukola banka etusalako ssente mpitirivu. Tuwa omusolo mutufeeko nga bannayuganda naffe abawa omusolo, tuwa omusolo nga bw'okiwulira. Naye kaseera kano mutwerabidde mwe muli muzibulangiti mwebise muli muzigolofa mwebase. Museveni weeyayo. Gavumenti weeyayo. Ne kabineti yo yonna muyimukiremu. Baana baagala kudda abaana bamale kweyambula. Abaana bafa. Kabineti yokola ekintu kimu. Abaana bali stranded. Abaana tebalina ssente za karantini. Abaana balwadde. Abaana bamale kweyambula. Abaana bamale kufa. Museveni ne kabineti yokola ekintu ekyo. Abaana basasule ssente za karantini. Ffe tulina abaana, tulina family zaffe, tuwa omusolo e Uganda. Tusindika ssente zaffe nnyingi. Ne mutujjako omusolo banka tusala ssente mpitirivu. Ku ssente ze tubadde tujja tuwa omusolo ebbanga. Ze bamukwatako musasulira abaana karantini. Oba mwagala temwagala, ffe tudda ku aboobo, twagala kusanga family zaffe n'abaana baffe. Oba mwagala oba temwagala. Twagala kusanga basajja. Tukandaaliridde. Twagala basajja, twagala baana baffe. Museveni waayo ssente za karantini. Kabineti yokola ekintu ekyo. Ssente ze tubadde tujja tuwa omusolo ebbanga lyonna z'oba okwatako osasule karantini. Osasulira abaana karantini, abaana bali mu kufa, abaana babonaabona. Lwaki tubonaabona nga tuli baana ba ggwanga, tuli bannayuganda?
fe kyogamba tetulina musaayi mwe mujja muli muzikalina muli muzigulofa mwebase temulina kye mumanyi nti n'omwana wa wansi afa abonabona ne mugenda mu America ne mujjayo abantu musooka mutya okugenda mu America okujjayo abantu ng'abaana bali stranded basinga ku beeno mu UAE kiki kye muliko kiki ne Museveni kiki kyotwagaza ne kabinenti yo bambi tuyambe taata ku luno sente za kalantini ogenda kuzisasula ojja zisasula osaaga ate tudda waka